Omusajja omulala omuyita Jakana Nadduli. Taata we musajja mu respectinga nnyo Haji Nadduli. Mutabani wa Haji Nadduli. Muna NRM Munansiko. Oyo. Teri muntu akunze bukyayi ku Banyarwanda oba bavandimwe mu Uganda nga musajja oyo. Abanyarwanda balina okuttibwa ebintu ebitwalibwa biki byonna. Ennaku ezo ng'agwa ku accident simanyi lwaki teyafa. Nedda. Twagaliza kwagaliza munno. Yatwagaliza okufa. Ffe bw'otwagaliza okufa naffe tukwagaliza kufa. Tukwagaliza kufa. Tukwagaliza kufa. Tukwagaliza kufa. Bw'otwagala tukwagala nnyo. Love us, we love you back. Hate us, we hate you. Twagaliza okufa nawe tukwagaliza ki kufa. Period. Era simanyi lwaki teyafa. Katambi kaleetedde Frank Gashumba obuzibu ono n'ateereddwako ekyokuba nti no yandibanga yali emabega w'okutta mutabani wa Haji Nadduli abadde ayitibwa Jakana Nadduli. Jakana Nadduli yasangiddwa ku makya ga leero munnange ng'afiiridde mu nnyumba era nga okufa kwe kukyaleeseewo ebibuuzo bingi bwe bityo nno webiri okusinziira ku Akatambi Frank Gashumba keyakola kanono ebigambo bino bye yayogera yandibanga ne gye buli katikati abyejjusa olw'okuba nti no omuntu gwe yabyogerako kaakati mugenzi era wana abantu we baviiriddeyo ne babeeranga batandise okuba nti no bawalana era kw'ossa n'okuwalampa kw'ossa n'okuvuma Frank Gashumba nga bamutaddeko ekyokuba nti no yandibanga yeyasse omugenzi Jakana Nadduli. Si byaffe nga ba Newspack Channel mukwano nga omanyi nti ffe getufunawo getukuwa byebyo nno ebiri ku mikutu egy'enjawulo naddala ku Facebook. Akatambi akaleetedde Frank Gashumba obuzibu tugenda kubeera nga tukakuwa munange Frank Gashumba we yali akyaziddwa ku TVM yavaayo n'agamba nti tamanyi lwaki Jakana Nadduli mutabani wa Haji Nadduli teyafiira mu kabenje. Jjukira nti no ono yafuna accident wabula n'asobola okuba nti no asimattuka era waafiiridde nga atambulira ku miggo. Kaakati nno mu katambi kano Frank Gashumba avaayo n'agamba nti tamanyi lwaki Jakana Nadduli teyafiira mu accident. Okitegeera nno era mu katambi ke kamu munnange Frank Gashumba okuba nti no yakambuwala nnyo kyava ku kuba nti no Frank Gashumba yavaayo n'ategeeza nga Jakana Nadduli waasinze okuba nti no asiga obukyayi mu bannayuganda ne batandika n'okuba nti no bababoola bo abatali bannayuganda oba abanyarwanda. Bwe bityo nno webiri kaakati Frank Gashumba y'ensonga lwaki yavaayo n'akola ka video kano era mu katambi kano Frank Gashumba ayogera ebigambo bino nti ababaagala bajja kubaagala ate era n'abatabaagala tebajja kubaagala. Katubeere nga tukuwa aka video kano akaleetedde Frank Gashumba obuzibu oba oliawo nga kati ebigambo yandibanga abyejjusa okuba nti nno abyogera. Omusajja omulala omuyita Jakana Nadduli. Taata we musajja mu respectinga nnyo Haji Nadduli. Mutabani wa Haji Nadduli. Muna NRM Munansiko. Oyo. Teri muntu akunze bukyayi ku Banyarwanda oba bavandimwe mu Uganda nga musajja oyo. Abanyarwanda balina okuttibwa ebintu ebitwalibwa biki byonna. Ennaku ezo ng'agwa ku accident simanyi lwaki teyafa. Nedda. Twagaliza kwagaliza munno. Yatwagaliza okufa. Ffe bw'otwagaliza okufa naffe tukwagaliza kufa. Tukwagaliza kufa. Tukwagaliza kufa. Tukwagaliza kufa. Bw'otwagala tukwagala nnyo. Love us, we love you back. Hate us, we hate you. Twagaliza okufa nawe tukwagaliza ki kufa. Period. Era simanyi lwaki teyafa. Akono ke katambi akaleetedde Frank Gashumba obuzibu era nga munnange ku mukutu gwa Facebook bali mu kuba nti no bamusabula, bali mu kuba nti no bamuvuma, bali mu kuba nti no bamwogerera nga bamu bagamba nti kati yandibanga musanyufu nnyo olw'okuba nti no Jakana Nadduli yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga we yali abyagala ate nga abalala bamugambye aveeyo munnange yetonde ate era nga abalala bamugamba nti aveeyo
oyo abeeko kyayogera ku katambi kano kubanga baagala okuba nti nno bategeera olw'okuba nti nno n'enfa y'omugenzi ne gye buli kati tennaba kuba nti nno etegeerekeka bulungi yasangiddwa mu nnyumba nga afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala, naye mu mawulire ge tufuna ku Newspark Channel munnange Jakana Nadduli engeri gy'ali nti nno musiraamu waakuziikibwa olunaku olwaleero sayidi zeeyo Luweero munnange ng'eno gy'azaalwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala, weekumire ku Newspark Channel ffe tujagenda maaso n'okuba nti tugakuwanga we tugafunye mukwano gwange omulungi. Kye tunaafunawo kye tujja okubeera nga tukuwa, naye nga amawulire bwe gatyo bwe gali ebintu si birungi. Mu mawulire amalala buli omu waali yeesabire kubanga ekirwadde ky'Ebola nakyo kifuuse ekizibu mu ggwanga lyattu Uganda. Mu mawulire ge tufuna ku Newspark Channel abantu abawera ddala 14 bazuuliddwamu Ebola mu Kampala. Okitegeera tubadde Ebola tumanyi nti nno ali mubende na Kasanda munnange naye ate kaakati bazudde abantu 14 nga balina ekirwadde ekya Ebola mu Kampala. Abantu 7 nno ba famire emu ate nga 26 mu mawulire ge tufuna bo bano be baakawonawo. Bwe bityo nno we biri twongere okuba nti nno twesabira kw'ossa n'okuba nti nno twekuuma. Eno Newspark Channel webale kujjeekumirako mukwano, webale kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, ate nabakuba nti no subscribinga mukwano kikole kati likinga video eno, leka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba. Mande yamu ku basajja abenasooka okufuna obutakkaanya nabo mu big talent mumanyi n'entongo oba na principles zange omuntu batasobola kutegeera. Mu Mande lumu nga ngenda ku big talent era tamanyi bayiren nga awulya ddigi ejja kuba omutuuzi naye nga tamanyi nenzigwa nambuza oyagala ki mugamba nsooka mufunye abuuza nambuuza gweyagala ki ngenda okulaba nga afaananamu Kenzo nsa kifaananyi nyingira buyingizi nangamba gwe sebo yitawo wano oyagala ki mugamba sebo njagala Kenzo bakuyitani bamira bampita Jacobo omutuuze gwe okuledde bambi nsonyiwa. So Mande abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu okusookera ddala ate wakutegeera tusobola kyakwerabira. Mande n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo obwenyingiza emmotoka mu big talent amanya ababeera ssente era ng'agiddamu n'ajjamu ssente n'atambula butambuzi n'agenda agamba nakola guno tansasula kadi zino zitutte. So Mande kulwange abadde kyali wange newaba n'ekizibu kitya atera nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu nga miliyoni emu Mande ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze Rema n'abalala abadde sokozi bw'aba ayagala nga ssente. So Mande abadde kyali waffe era kulwange tugera musubanga omuntu because abadde aleetera Eddy Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwo gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga buli kesere walabako ku Eddy Kenzo wamulabako nalina okukola ennyo kwa ntino abeezaawo muganda we mukulu we.